Yes, Fadi TV jimbaniriza kade kano muri mutya mwasibye mutya mwena abagifollowing nembebaza nembagamba nti mwakola kyamanyi okubanga mwasubscribinga atire munyiga kade bagita Fadi TV abali mu ggwanga erya Qatar, Saudi Arabia, Oman mbebaza nti kimwakola kyakabinyo kya bole nnyo okubanga mwasubscribinga atire munyiga ne kade kyatuse ku Grayscan ekyamazima kyo tekitegerekeka. Grayscan yandibanga agenda kubanga agweddalu. Grayscan biki ebyamutuukako omwana muwala atabukidde ebyaddala kale yabadde wa fulufigo balina ekibanda ky'emmotoka babadde fulufigo batera okutuula batera okutuula basimanga bamita bike ye bike oba bebanda batunda emmotoka babadde ku kibanda kya mmotoka batunda emmotoka ndowooza omulengerawo ng'alina bafulufiga noono omukazi agenda kulaluka ono omukazi omwenge gwasukka. Bantu bangi balowooza nti omwenge oluusi omuntu gwonyine gukwerabiza ebirowoozo naye ate abasinga gubalalula balowooza balalukira ddala kati Grayscan y'omu ku bo. Grace omwenge gwamutabula ne music career yasandawo ddala ebyaddala completely okuyimba kwe yakuvaamu yasaanirawo ddala. Grayscan ekyamazima yasaanirawo ddala mwenge. Omwana oba ali luddawa tewali amanyi. Jukira Prince omwana yamwegana agamba nti omwana si we. Abujingo ne Makula bali basaba Grayscan omwana. Grayscan omwana asuka n'ambawa olwamana mbw ate n'amugjayo bali bewaddeyo kubanga balabirira omwana n'okumuweereza. Ndowooza Grayscan yalowooza nti bayinza okumutwalako omwana we olwensonga nti Makula akyalemedde okubanga azaala tewali amanyi. Naye embeera gy'alimu ekyamazima alinga gwe baaloga omwana muwala ayongedde okubanga atabuka byonna byakola byonna byabazoliga asiiba ku street ng'azunga asiiba atagala byagala tebikwatagana. Nze noonya n'abamugyako interview abasinga bonna byabalegala tebikwatagana kyaba ne bazipostinga ku social media kati beewoza apostinze biki nga tebitegerekeka byonna byayogera. Yavaako ekyamazima ye yava kuluuma. Grayscan yava kuluuma naye nga babe Mukama Katonda mbuyambe asobola okuba nga adda mu nnomo naye ng'ekyamazima kyo lugendo luwanvu nnyo obulamu bwe bwakyankalana buli disorganized omwenge. Grayscan mabegako nga tanaba kubanga anywa omwenge ayinza okuba ali agunywa naye nga si mungi kyova bagamba nti bannange mwepimire omwenge ogulimu ebintu bingi bye bateekamu guyinza okukulalula bw'ogunyonya ekisusse. Omwana muwala yalaluka yatabuka oba mulimu n'eddogo nze naawe kubanga ebintu byonna byakola ekyamazima kyo tebitegere ndoza omwenge we yabadde atudde wansi yenayina nga tategerekeka wuuyo omwana oba yamuteekawa kubanga ewa bugingo yamugjayo omwana takyaliyo naligambye nti ali wa bugingo omwana tali ewa bugingo yamugjayo. Ndowooza yalekera ne bugingo bayinza okukola kibayinza okwezza omwana we ye ndowooza kyeyalowooza yagamba nti Makula yamulemesa mbu okubeera ewa bugingo n'agamba owaayi anti onemesezza okubeera wano kangende n'omwana wange. Ndowooza mu kusooka omukyala ono oba omuwala omukyala ndowooza era Grayscan takyali muwala omukyala no Grayscan ndowooza naye yabeeranga wa bugingo oba ndowooza Makula mbu n'amwekengera mbu ayinza okwezza bbaawe mugambo naguwulira nga gutrendinga ku social media okwo neeraliikirira Makula bali bagamba mbu Makula naye bugingo yabba mubbe ndowooza naye yeekengera agamba naye bayinzamu omubbako munaakola ki munaagamba Grayscan aveewo ate Grayscan n'aleka omwana we mbu ate Makula nga ayagala Grayscan aveewo ate aleka omwana we kaakati Grayscan n'akola ki n'abiwakanya n'agamba bwemba ngenda n'omwana wange kaakati awo byonna ebyakola ki byonna byatandikira mpaka nakaakati n'atuuka n'okuba nga ajjawo omwana we n'agenda naye. Bagita Fadi TV mbeebaza ne bagamba nti kyemwakola kyo kya bode nnyo okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga kade nkwebaza gwe n'agifollowinga naawe agyekuumirako nti kyewakola kyakabi nnyo kyewakola kya tabu nnyo kyewakola kya mutawana nnyo okubanga bambi wasubscribinga ate n'onyiga ne ku kade. Bagita batya
bagiyita Faadi Refuge. Mwongere kubanga musabira Grace kubanga ekyamazima atali nomo, tali nomo wadde n'akettondo wadde n'akamu baaba mpere bulungi.